mubimu kubiraga okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mubimu kubiraga nti oli mubaddu abagala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-iktharu min dhikrihi okuyitiriza okumwogerako sallallahu alayhi wasallam kabonero akalaga okwagala ko gyali era wekitibwa Allah mu surati al-ahzab yagamba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima abanga abakkiriza musalire nabbi wammwe olusaliro olukoze eki olw'olubeerera olugenze ewala ng'akabonero akalaga okwagala kwammwe gyali sallallahu alayhi wasallam naga nti man salla alayya salatan omubaka naga nti ansalira olusalira lumu nansabira olusabira lumu sallallahu alayhi biha 10 wekitibwa Allah musasira ensasira 10 kutusikiriza kukola ibada eyo okumwogerako sallallahu alayhi wasallam okwogera ku linnya lye obutalyogera mujarrada nga liri wakati nga teririko okumusalira nakumusabira sallallahu alayhi wasallam okumusabira fetufunamu okumusalira sallallahu alayhi wasallam n'okumusabira fetukola ki fetufunamu ibada Allah yagituteerawo litahqiqi mazidi min al-ajri kwongera kufuna mpeera na kwongera kusembera gyali Allah waffe jalla wa ala nakuterawo n'ebirungi bingi abalina embeera z'okweraliikirira abeeraliikirira amabanja ne fees yitiriza kusalira mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam awekitibwa Allah ayisiza okwakutaasa ebiweeraliikirira ekyokubiri mubiraga okwagala kwaffe omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwe kwegomba okumulaba okwegomba okumulaba newankubadde nga tiketi y'okumulaba ogenda kugigula byonna by'olina okategedde okwegomba okulaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyekimu ku bubonero obulaga okwagala kwaffe gyali era wano aljamaati almubtadia abagamba nti Allah situgenda okumulaba yauma alqiyama kikiraga obulimba kubanga ffe tuwangadde mu nsi nga tusinza Allah waffe nga tumusinza n'okwagala omuntu yenna ayina gwayagala kyasinga okwegomba kwe kulaba kugwakola ki kugwayagala tetusobola kubanga tugenda kutuuka yauma alqiyama essaawa etuuke eyokulaba ku Allah waffe gwe tuzza tusinza tuziba amaaso gugaye nti akaliba kabonero kassanyu tekisoboka oba tubeere malindirizi okiraba oluganda nti tumulinde okumulaba naye situlimulaba wujuhu yaumaidhin nadhira ila rabbiha nadhira okitegera oluganda nedda Allah waffe mbaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka akasa nti gwe musinza n'okwagala muli mulaba